Wewe. Tubadde wano mu kkooti tumaze ku filing omushango oguwakanya ebi engineer Dr. Badru Kigundu yafulumya mu kalulu akutumaze owekitiibwa Amama Mbabazi takkirizigana nabyo, so yakoze nkoku amateeka garagira n'aja wano mu kkooti n'afilinga epetition. Ekyo kitumaze kukolwa leero. Mu petition eno mukiki mwagala? Twagala kalulu bakasazemu ebyo bibarangirira byonna, kandi client waffe atugamba nti bibarangirira byonna bifu, so ayagala babisazemu akalulu tukaddemu. Musinzira ku nsonga ki zemuwaddeyo? Ensonga nyingi nnyo. Ebirala amateeka sigagobererwa. Kigonda amateeka gonna yagamenya agafuga obululu na constitution yonna yagimenya, yakola ebintu bikyamo. So ekyo kintu eyo nsonga tulowooza eyalese abantu bangi kuba disenfranchised. Nekirala waliwo ebintu ensonga ezi client waffe agamba nti okusinziira mu mateeka abadde presidential candidate Museveni yamenya amateeka agafuga obululu. So ezo two broad areas ezi ground ezo petition eno weri. Parties zimeka zemusaba parties zirina okuddamu esooka Yoweri Kaguta Museveni owabadde candidate, eyokubiri electoral commission, eyokusatu attorney general. Kubanga mwalabye nti ebintu bingi abantu abakozi ba gavumenti crime preventers babadde bagamba nti nabo police reserve force, police ebadde olaba tear gas ebadde bikoseza abantu nnyo, so ebyo byonna bikwata ku gavumenti. So eyo ensonga yaleetedde twagulako omushango na attorney general weka. Omushango tujja kuguwangula munene. Guli strong. Ground zonna ziri strong. Enkumbi ezo kintu kyokugaba enkumbi kimenya amateeka, kati ekyo wekiri. Waliwo n'ebintu bingi mwalabye sente, abantu obadde balina sente ku television, sente zifaanana nga mwenge. Ebyo byonna bimenya amateeka, kubanga ebyo byonna tubyeta bribery, ate bribery kimenya amateeka. Obadde bigambibwa nti ne Dr. Kizza abadde ayagala okwegatta ku petition eno ekyogera ku kintu. Tewali songa bayagala kwegattako, ffe titulina songa. Obudde buba tebuweddeyo. Obudde weebuli. The expenses, of course, are incurred in running costs because this is a very big case. There will be allowances for staff working overtime, including weekends, and of course working beyond normal working hours. It is not very expensive, but there are expenses which would not have been incurred. No, it's supposed to start off, we are supposed to serve all the parties involved, and within 3 days they are supposed to respond. Thereafter now, we fix the date for hearing, which is supposed to be within 5 days after them.